Abasajja n'abakungu ba Kabaka enkoko bagikutte mu okwetaba ku mikolo gy'okukwasa Katikkiro Charles Peter Mayiga omuggo gwa Ddamula ogumuwenkiza okukakkalabya emirimu gya Buganda ku lwa Ssaabasajja. Ab'ekika ky'omutima Katikkiro Mayiga mwava bazze mu bungi okusobola okumuyambako okulwanirira Ddamula eno, akabonero akalaga nti bajja kugikuuma bulungi. Embuutu bakira zivuga buteddiza ng'abantu batyabula amazina. Omukolo gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eyawakati, omubadde n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi n'abalala. Omutanda atuuse ku ssaawa nga 4 ez'emisana wakati mu kubwatuka kw'embuutu n'abantu b'okumubugiriza. Waisa akaseera mpoye kaaga ne Katikkiro Mayiga n'ayingirawo nga bw'agenda awuubira ku bantu ababadde bakyali mu ssanyu ly'omutanda. Oluvannyuma Ssaabasajja afulumya okuva mu Twekobe n'ayimirira mu wankaaki okukola omukolo gw'okukwasa Katikkiro Ddamula. Beene ayise Katikkiro Mayiga erinnya emirundi 2 n'ayitaba bw'atyo n'ajja mu maaso ge n'amukwasa Ddamula wakati mu ndulu ey'oluleekereeke. Oluvannyuma Katikkiro Mayiga atambudde ng'akkirira ku Butikkiro. Amangu ago olutalo lutandise okumusuuza Ddamula eno aleme kugituusa mu Butikkiro, kyokka naye alwanya Masajja n'ab'ekika kye okulaba nga Ddamula temuggyibwako, okukakasa Kabaka nti ddala kituufu bajja kugikuuma bulungi. Muli banafu oli agitwala yaba Katikkiro. Bangi ku bantu bafunye obuvune mu lutalo lw'okulwanira Ddamula omubadde n'okuzirika nga bagezaako okugimusuuza.
Oluvannyuma Katikkiro Mayiga agabudde abakungu ab'enjawulo mubadde n'ab'ekika kye munda mu Butikkiro era olumaliriza n'afuluma abweru okugabula Obuganda. Ssenfuma Joseph Innocent, Ibrahim Bwega ne Joseph Ssettimba be bakusakidde eggulire lino.